nagamba Mama Trump ennyumba eno era agenda jingiramu yeyagale nange ndi ebibala bye byonna paka we mbikoera. Kapere ate goli mukuseka yalima ebibala ayina ebibala wati ebibala birungi mubeera mu Eden eyo. Mama Trump simanyi mukama yakikola atyo mundeetera mu bulamu bwange kubanga abakazi benabeeranga nabo nga nkyabeera enansana ne benabeeranga nabo emakingi baalya ssente zange nnyingi nnyo naye nga tebaagala kunzaalira baana nga tebaagala kumbeererawo naye neebaza Mama Trump mukama mumpangaalize nanga mpangaze mbeere naye bino mbikolera Mama Trump n'abaana bange enkya nfa nenkola ki nenva kuba sijja kubeerawo lubeerera osegera njagala ndekera abaana bange. Mama Trump alinga mama wange pule zituuka ne zigwa n'otuyana kubanga oluusi oba mukola mirimu eno naye n'ogijjamu n'osula mu bbaafu mukazi otateekako katambaala nti musimanyi bba wange olusu lwaki olwa pule kanteekeko akatambala no mama tatakikola wabeera abasajja abayitira naye ng'osanga pule ng'erimu ki naye nga mukazi obambi n'aguma osegera. Mama Trump akuterekera ku ssente ng'ova okukola Mama Trump eno ennyumba ogiraba yateekako semiti we ennyumba gy'olaba yiye nga yiye n'aba naye yateekako ki seminti yaleta faaza n'atema evvuunike n'ansabira bwe yamala okunsabira n'ansabira poloti yange omukisa n'atamira n'evvuunike n'ansabira n'omukisa byonna nyumba yanetandika kati naawe olabaawo mukama waba mpadde omukisa nenda kugulawo waneeno nenda kugulawo batundawo kugambe nga wano wange nawali kati waliwo plan gye tukuba bayita as built nga bwe kizimbiddwa okitegeera kati kizimbiddwa nga bwe kizimbiddwa tugikuba naye ne tujongeramu ebirungo tugendako kakuwa olage ennyumba eno nga wegenda olabika wabweru eserekedde olwedde era tennaggwa yagenda kukulaga ekifaananyi nga kivuddeyo ng'asinziira mu kino kye mwataddewo olwedde n'ebyokukyusa bikulagire muli nga ne Bobi Wine nawaana abazze kyakulanyisa entamu nga nawaana abazze okukyala alina n'obutavaawo kakamberenge wakapere tuwayewayengamu tumyengamu kubanga y'omusajja munnange yantusizza ku kino nandigizimbye ntya kati wano bwendaba ennyumba yange eri ku musingi kimpa amaanyi segeza okuzimba omusingi ogujja wansi ogutuusa wano weguli maanyi g'abantu ate maanyi gange ate n'abantu abankwasizaako okubeera nga njagala kulengera eri baneiba kye bakola nti oyinza okuba nga neiba ali mukologa munne n'obanga omulaba otegeera oyinza okuba nga neiba ngezaako okukola kyakola naye olina okuba nga omulaba katukola tukyawo kati awo one bw'oba oyagala nga kabeere nga tugambe obudde ng'ebiseera eby'eddembe oba ludde lwaggulo oli mu kunywa Mama Trump akuwadde kacaayi ng'olinnyako eyo waggulu akaweokero oggulo kakufuuwa kati awandala tuba tugenda gateeka bweru lwa nsonga tetwagala nnyo eteefuuka ennyo yakkalina kati kyenyinza okumugamba mwami Ashraf abadde agambye okumukolera pulaani ennungi ne pulaani eyo ebiseera ebisinga yetaaga negirako quotation n'azimba mu phases bw'ogamba nti ogenda kizimba omulundi ogumu ebiseera ebisinga kiyinza obutakwanguyira naye tuba tukoze quotation ezo tuziwa mu phases n'ogamba kati omusingi gugenda kumalawo ssente bwe ziti n'omanya embalirira y'ennyumba eyo kikuyambako okwebajetinga okupulaninga obulungi n'oyanguya omulimu nze nkulaga bwe yazina okukikulaga kapere 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 yoyo kapeleta powa 15 16 kapeleta powa alwanakola kya Bobi Wine 17 era kale Regico Construction Company tulina abakugu b'enjawulo tulina nga wonalabe nti tulina ba architects tulina ba structural engineer tulina ba painter
tulina aba electrical onatuuka ewagulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala feke nnyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde kwegamba regiko emirimu gye tukola gono tukuba plan mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze ne tukola plumbing ebyo ebyamazzi ne tupaintinga ne tukola interior designing landscaping ebya compound ebyo byonna Regiko Construction Company tubikola sebo. Tuli wa Kapere banyabo ne basebo wano emukono. Wano bayitawo bulimu. Kiri mu mukono. Kitundu ky'ekiyunga. Era oba ova mukono otambula okwata Kayunga Road. Ova Kayunga Road oba otuuka Kabembe kusobere bayita Mpooma n'ova Kabembe awo nano jango otambula paka Kiyunga mu town kati ova mu Kiyunga mu town noyengerako mu maaso katono nokyamira ku musaala bayita ku musaala ku poliisi awo okolaki nokyamira oli wano kati ate fe abayita ennyo Gayaza Road kati bw'oyita Gayaza Kyabakadde oba otuuka Kyabakadde noyengerako mu maaso awo waliwo ekkubo eriri ku mukono gwo ogwa ddyo bw'owetera awo n'okkirira era oba otuuka so mu kitundu awo baziikawo n'abeddira ennyonyi waliwo erimbo z'abeddira ennyonyi kibeera kiggwa kiba kiggwa ky'abennyonyi bwe baziika wetuli ekifo kikyuse wano twayita mu nsiko luli twayita mu nsiko wetuti okutuuka wano ku poloti ya Kapere abalaba vidiyo eyo kati olwaleero ekkubo walikoze ery'emmotoka nalikoze nateekamu akasente ne bayeerula ekkubo ate ne bayeerula nawano wenalinga awaali ensiko so kati bayeerulawo mu kwerulawo nendeeta bayinginiya batandika okupima kuba pulaani ennyumba era bamala oginkubira batandika okuzimba omulimu ogutambuzza weebale omulimu gutambuza era nga omanyi nti Katonda kyerabira ate Katonda gyali era abagamba nti Katonda taliyo Katonda gyali kubanga buli wookera ku makya n'omusaba nti Mukama mpa kino atuuka ekiseera nakolaki n'akikuwa Mukama mpa kino mpa amaanyi atuuka n'akuwa amaanyi Mukama mpa emikwano atuuka n'akolaki n'akuwa emikwano Mukama nteeka ku lulyo lw'abalangira nange njogerwe mu balangira era Mukama amala n'akolaki n'akintuusaako so kati neebaza Katonda nti ennyumba yange nali mu bweraliikirivu bungi nnyo era naleeta ne faaza naleeta faaza n'atema evvuunike n'ansabira bwe yamala okunsabira n'ansabira poloti yange omukisa n'atamira n'evvuunike n'ansabira n'omukisa byonna nnyumba yange n'etandika era kati awo era mu kuzimba olaba omusingi gubadde gutambula ku sipiidi ya waggulu kwegamba amazzi g'omukisa weegali buli kimu weekiri buli kimu omukisa weegulu awali Katonda tewali kigaana yenkola gye wayitiramu ago maanyi ga Kyakulanyi maanyi ga bantu yensonga lwaki omusingi guyimiridde kati olaba omwana oyo golaba ali mu kutema yazise ennyumba eyo omusingi omwana ali mu kusema yazise omusingi era ebisenge biri binaatera okuggwa kati Katonda waba mpadde obulamu ku mande ya wiiki ejyasobola okutandika ositula era amatafaali gaago naafunayo akalimu n'enjuwa y'amatafaali gaago naye engini yaŋŋamba beetaagayo amatafaali 8 beetaagayo amatafaali 8 tipu z'omusenyu beetaagayo tipu z'omusenyu 3 oba 4 oba 5 seminti twetaagisa so kati ennyumba eyimiriddemu ku lwansonga nti ono omwana ali mu kuziika ki musingi wegumala okujjula ettaka gaffe tutandika Mukama ye mubeezi waffe yasalawo kuba byonna yagamba nti leero sidda eba tojja kudda father star yatema evvuunike kati awo bwe tuba tusooka okwesiba kale abatulaba abalungi okwetolola ensi yonna tuli wano ewa Kapere ali mu nteekateeka ezimbira abaana be ennyumba twajja ku poloti eno nga nsiko
era ne twogera byonna era Kapere n'asuubiza mukyala we nti ajja kimukolera ye n'abaana be bajja kuva mu muzigo. Twebaza Katonda nti father yakkiriza najja n'atema evvuunike. Kakati ng'evvuunike liwedde Kapere omusingi yaguyimirizaawo ate nga kyemmanyi ku nyumba omusingi guba muzibuzibu kuba bulooka zigenda zeekiise. Ate bw'otunuulya ennyumba ya Kapere Manju wali omusingi muwanvu muzibu gukirako gwa kalina abakimanyi mu njulira. Mu kutambula leero nzize ne musajja wange Ashraf Mukiibi, Kyenkya Ashraf Mukiibi okuva mu Regico Construction Company. Ono mwesiga kuba yeewaayo nayiga n'amanya kiki kyalina okuba nga akola okuggyayo ekizimbe na byonna ebifaananako okuzimba. Era wane wa Kapere tumusanze alina inginiya we naye Kyenkya agamba nti kale tunaamusapootinga mu mbeera emu oba endala okulaba nti ennyumba ye eyimirirawo nga tafunye buzibu bwonna, tebamuzimbidde bitategeerekeka. Era wanaagamba nti kajja alaba omusingi guzimbiddwa gutya, era n'agamba agenda muwaayo ne seminti kuba essaawa yonna Kapere atandika okuzimba ekisenge. Onfuna bulungi? So katusooke tuwe ne Ashraf ne ttiimu ye omukisa bababuuzeeko tubeere nga tutandika omulimu omukulu ogw'okulambula ennyumba ya Kapere n'okulaba nti tumuyambako ennyumba eno eyimirirewo. Abatulaba n'okutuwuliriza kansooke mbalamuse mu kiramuse ekisinga obulungi nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Alaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakaatu. Nze Engineer Kyenkya Ashraf Mukiibi wa Regico Construction Company. Ne munaye gwe ntambudde naye akola ku byensimbi mu company. Bwe twalaba ennyumba ya Kapere ng'egye etambula era nga bw'omanyi ebyaffe. Ffe mu service yaffe tulina kye tukola, tulinamu consultancy. Nti omuntu asobola tuleeta ku site n'atulaga oba ne tumusupervisingira nti oba engineer wange by'akola byebyo bye neetaaga. So kati consultant service eyo gye tulina mu Regico Construction twasalawo tugiwe mwami Kapere ku bwereere. Nga talina kyatusasudde tumukolere tumusupervisingire site nga bwetambula ate tugenda tumuwe ne ku nsawo za seminti. Maama kirungi nnyo ekyo. Weebale nnyo weebalire ddala. Kansooke nkubulizeewo ekyangu nga tetunnagenda ku mulamwa. Lwaki abakyala baagala nnyo ekya finance? Abakyala mwagala nnyo ebyensimbi lwaki? Si bakyala bokka n'abaami babyagala lwakuba nti ebiseera ebisinga abakyala bye balabikira mu bino ebintu bya ssente naye nga n'emabega eyo abaami gye bali babyagalira ddala. Omukyala accountant, omukyala simanyanga ye finance biki balenewe byebyo mulina omukisa ogwo. Sooka obabuuzeeko n'ababuli amanyago. Amannya gange nze Natukunda Elizabeth era nga nkola ne Regico Construction Company. Ndi musanyufu eri abo bonna abatulaba n'abatuwuliriza. Era olunaku lwa leero tuzze okukyayirako munnaffe Kapere era nga tugenda kukwasiza wamu naye tulabe nga tusitula ekizimbe kino ennyumba ye eggwe. Kale kirungi nnyo. Kati Kapere omanyi nsoose kubuuza mukyalo ono lwaki bo mu mirimu mu kampuni babeera baagala nnyo okukola mu bya ssente, babeera nnyo mu by'okuwanika mu ggwanika lya kampani. Lwaki abakyala baagala nnyo okubeera mu nsimbi? Gw'olowooza lwaki? Abakyala abo Mukama yabawa. Katulina okubaleka beeyagale kuba bamaama nga bano boolaba be bamu be batuzaala. Osegera bamaama bano boolaba be bamu lyessanyu ly'oku nsi. Bw'oba tolina mukyala ng'ono essanyu ly'oku nsi oba tolikola ki? Toliina. Nze senga nali siina maama Trump, nze Kapere senga siina ssanyu lya ku nsi. Essanyu liva mu bakyala. Abakyala bano boolaba be batuzaalira ba pulezidenti. Osegera abakyala bano be batuzaalira kugamba omukyala ayinza n'azaala omusota. N'azaala ennyanja, n'azaala abalongo, byonna biva mu bakyala bano boolaba. Kyoboolaba abakazi ba mikisa nnyo ffe eri ffe abaami era abatakimanya abatalina magezi abo mbasekeredde busekerezi. Abakyala bano bwe mulaba ba mikisa nnyo ffe eri ffe abasajja. Kitegeeza mukyala wo abeera ewaka n'akusabira omukisa ng'ogenda kukola era gy'oba olaga gy'oba ogenda ku mulimu gwo kitegeeza ogenda kuvaayo n'ekirungi. Mama Trump akuterekera ku ssente ng'ova okukola. Mama Trump eno ennyumba ogiraba yateekako seminti we.
Nyumba gyolaba yiye nga yiye n'abaana naye yateekako ki seminti ne bakazi banene bano bakola ki ne bateekako seminti n'abasajja bannange nabo ne bateekako ki seminti abantu abajja batuwa ebintu era tubeebaza sigamba nti kuno kusabiriza kubanga omuntu bw'oba olina kyolemereddwa osaba abantu bakuyambako bakugattirako wakati wawe wootuuka n'ogamba kati kino kigaanye oba landiroodi akola ki ngoba kiba kikoze eki wewe ekituuka mu bulamu bwo olaba kyesibye kati oba olina kukola ki olina kusaba muntu nyamba abantu abakusiga munyambe kino kikoze eki kigaanye osegeera kati Kapere njagala osooka otulambuze wano omulimu tubuulire ekisenge kyekiriwa wano dino diiro sitting room yeeno dino diiro osegeera waliwo ni shade dino diiro kati wali abaddako wano diiro abaddako ndooza dining kati kitwa nti wano diiro wanoona dining osegeera kati wano bajja kuba bafumbirawo n'ekasitoowa kakati kiri wali abaddako kino kyolaba kino kibadde kiriyo kino kyolaba kino kyekisenge kyange kino kyeky'abaana oba kimanyi babyawuddemu oba kino kisenge kati lindako tukole bwe tuti kati leka ono Ashraf ono manyiye mukugu mu bino kati kasooka atwawulire mu kikyolaba kati nze mukulaba okwange era nga wabadde annyonnyola nti eri master bed eri sitting room kati wano wetuyimiridde ye master bedroom eno kati eno eringa toilet y'omu master ki yo master bedroom nga bwogiraba bwekola ki bwetambula bweti eri master bedroom kitegeeza wano wayingirira mu kisenge kyo kuba wayingira mu ddiiro bwati ayingirira wano bwati nadda mu kisenge kyo kati wagulawo n'oluggi alaba toilet eno toilet yo master bedroom talina kusumbuka nate kufuluma mu toyi kati yo eno toyi ya mu kisenge kisenge kyo ddiiro liri neno ddiiro kisenge kyo kati eno toyi ya kisenge kyo kati ekyo kirimu ku bisenge by'abaana waliwo kino then wabaawo ne kiriwa na kino kati eno gyolaba kano kaliko kisenge ky'abagenyi ky'abaana bakubeere kumpi kyekyabagenyi kati amwami lujja wayimidde gye bayita common toilet lwa union toilet ya bonna bagenyi yeeno kati wano wajja okuba eno bangakolidde okufulumya wano wabeerewo omulyango okukola gutya okutwala ebweru gugenda bagwa amadaala nga wawanvu wanvu olw'ensonga nti entambula ya poloti nti poloti yeewunziseemu keeno naye wano wajja kubeerawo amadaala amalungi tulina nga gali ge bayita floating staircase nga ziri ze wali olabyeko naye banga zinyumira ku madaala so neeri emmaaso zezijja okugendayo nga wena nkugambye mu plan gye tugenda okumuimprovingiramu wayo wajja kubeerawo kati wali wasaana kyusaamu wali ku shade omanyi kati ennaku zino shade zinyuma nnyo nga waliwo ebintu byolaba nga bwekituukako bikunyumira kati naddala ng'empagi ezo sometimes tukola eza double tuteekawo amadaala ge bayita floating staircase ewa steps nga gabanga galina gap wansi wakalubanga aganya nga gali mu bbanga naye nga gakola ki oba nga gali mu bbanga tuyinza omuteera wali n'obukugu ebintu obulaba wabimanyi tunanga bwendabye wano nga ngeno fumbiro tereetaaga kuggala kisenge kisobola okukomaawo awo netumuteerawo ka island wali kufumbiro lyefumbiro ka island kabeerawo basobola otulawo nga batunudde omanyi byetwogera obitegeera olimba island kyekimufumbiro agambye atula atunudde eno kati nanti agambye ka island wali kufumbiro okamanyi akadinisa akadinisa yonkola nkadde kati enkola empya kyebayita open concept nti efumbiro liba open kuba baliteekamu kyebayita chumuni omukka nga tigusobola kudda eri mu ddiiro sinoba nga osobola otuula wano ng'otunudde eno mufumbiro wano wabaawo obutebe
wabe ntegedde oteekawo kagundi engeri yakameeza nenga kazimbiddwa bulungi okakola mugundi mu ttaffaali makaba kazimba kandi wakakola bati wakateekako tayirozi osoteekako tayirozi osoteekako mabo mukwano gwange bamuyita Alex abeera sadi z'Ekyengera wano kyengwa Ebulenga ku Ebuloba mukwano gwange bamuyita Alex kati ennyumba ye okwandibadde nga emmeeza kwoteeka dining ye yateekako kagundi ako akono kagamba ako obutama ate butagula mbusimanyi ngere ngule daigundi gwokola ekyo kyokka obutafunza nnyo na ddiiro wakati giro bw'oyagala odifuza ate oteeke wano dining oba olyongera okufunza space yo kati wateeka wano ka island fumbiro n'oliwa bulungi closet cabinets kiba kikola olwo n'olaba kibakubegera n'olaba kibakola ki Kapere ebintu byolimu kati bya future nkulaba naye ennyumba eno keggwe nava akati ati kyembuuza omukulu ono mubuuze ananyongereramu ka science nekakubira akankubira akapapula nekawaba inyiya wano nga wekiri baddamu ne basima oba kati waliwo plan gye tukuba bayita as built nga bwe kizimbiddwa okitegeera kati kizimbiddwa nga bwe kizimbiddwa bwe tugikuba naye ne tugyongeramu ebirungo tugendako kakuwa olage ennyumba eno nga wegeno olabika wabweru eserekedde olwedde era tennaggwa ye agenda kukulaga ekifaananyi nga kivuddeyo ng'asinziira mu kino kye mwataddewo olwedde n'ebyokukyusa abikulagire muli bannayibanga bawala baabwe tebajje wano era bakujja wansi awo olaba nawo pulaani yange nti wanga kisinzira mu komenti z'abantu zendaba bagamba nti emanju awo osobola okuteekawo ebitooke ogenda okuyingira ennyumba ye nga ofunyewo ettooke naye pulaani yange mbadde njagala nti nsobola okuzimbawo olengera oluwanyi buli we lukoma naluli we lukoma nsobola okuzimba ku kikomera ekibwenki nenzimba ekiyumba kyenkuba kitunudde eno ekyengulu nensobola okuba nga Mama Trump alunda enkoko ze kubanga Mama Trump okimanyi bulungi nnyo mulunzi era abadde alunda lwansonga nti abaatugobaganya baali tebaagala tulunde naye bwe mba nkoze ekintu ekyo mba nsobola okukola ki ate n'ennaku zino embuzi ye baagibba yali aleeta embuzi yalina embuzi gye yagula ewaabwe nga bagirunda naye kati oli ow'ettima embuzi ye baagisalira ku muguwa omuguwa ne baguleka awo ne batwala embuzi ye naye ne mugamba Trump kwata mpola embuzi yo nja gigulira oba ezaala bana 3 oba ezaala bana tujja kola kikati naawe olaba awo mukama waba mpadde omukisa nenda kugulawo waneeno bakugaye batundawo nenda kugulawo bagaye batundawo kugambe nga wano wange nawali akuwa omukisa naye nanyini wali eyanguza wano ye nanyini wali eyanguza wano ye nanyini wali kati nayogeddemu naye nimugamba nti waliwo eyamugamba agera mu dipositingako agigule bere nga nnimiraawo awo si kibi kati Ashraf jangu katusooka otubuulire katusooka otukubira ekifaananyi kyakye tusanze wano pulaani ematiza wano bwe tutuuse kati kakati ekirungi nti tutuuse nga bakyali mu musingi kakyo tusanze kye baliko kye bayita backfilling nti omala okusima omusingi muguzaamu ettaka naddala nti ennyumba nga teri nti yakkalina nti erina byegenda okusitula ebingi twandibali tumugamba nti ayiwe enkoko ayiwemu amayinja ateekeko kye bayita BRC kati ebyo byonna binyuma nnyo nga byaki nga nyumba yakkalina kati wano tutuuse pulaani yo simbi kusinziira ku kifo we kiri naye tugenda kati kugyongeramu bwongezi biki birungo ebeere ng'eri ku mutindo kubanga simanyi oba baali bakulaga ennyumba yo wegenda okufaanana nga ewedde bakikulagako bakindaga kijja kubanga etunula eri nga buli kimu yamuwamba kati fe tugenda gikwatamu okirabira eddala nga si byakugamba nti oba etunula eri oba biki oba yamwamba ebyo byonna bye tugenda kukola eyo kye bayita 3D sebo taata neyanziza bannange Ashraf musajja musiraamu
musajja mutiwa atya Allah kubanga wali Allah yensibuko y'obuwanguzi awali amaanyi ga Katonda yensibuko y'obuwanguzi ati mukulu Ashafu asazeeyo ku nnyumba eno nga bwe mugiraba agenda kwongeramu science ow'ekikugu kugamba nga n'oyo anaabanga azze okundaba mu maka gange ndowooza jaga mu kituufu Ashafu kyeyakola kirungi nga ne Bobi Wine nawaanaaba azze kyakulanyisa entamu nga nawaanaaba azze okukyala alina n'obutavaawo kakamberenge wakapere tuwayewayengamu tunywengamu kubanga yo omusajja munnange yantusizza ku kino nandigizimbye ntya kati wano bwendaba ennyumba yange eri ku musingi kimpa amaanyi tegeza okuzimba omusingi ogujja wansi ogutuusa wano weguli maanyi g'abantu ate maanyi gange ate n'abantu abankwasizaako era senga tebaali bantu kunnyamba mu butuufu nawe baali batesituukawo ekirazi kye mbadde ndowoozezzaamu engeri ng'ennyumba weeri ya wansi osobola ogyongeramu akantu nga tukayita katerase ng'osobola otuulako waggulu wadde ennyumba yaki ya wansi si ya kalina nga bulaba master bedroom eyo nga bw'ogirabaawo osobola osalawo nti waggulu waayo n'atikawo kasiraabu naaba ng'asobola okulaba bino alaba bulungi enkoko ze zagenda okukolera kukuba Maama Trump ng'asobola ozirengera bulungi n'abajja nga balengera nga baneiba osobola okubalengera ng'oli waggulu naye nga ennyumba omuli ng'agiraba yabbangawo naye olinaku kali akasayansi oyagala nga mutaddewo ziri gundi embaawo ziri buliti ziri asobola okukozesa ezo nga luumu yange nga zesula mu kakalina n'oba kyoyagala nti ati kitegedde ogambye nti okubeera nga njagala kulengera eri baneiba kye bakola nti oyinza okuba nga neiba ali mukologa munne n'oba ng'omulaba otegeera oyinza okuba nga neiba gezaako okukola kyakola naye olina okuba ng'omulaba katukola tutyawo kati awo one bw'oba oyagala nga kabiri nga tugambe obudde ng'ebiseera eby'eddembe oba ludde lwaggulo oli mu kunywa Maama Trump akuwadde kacaayi nga olinnyako eyo waggulu akaweokero oggulo kakufuuwa kati awandala tuba tugenda gateeka bweru lwa nsonga tetwagala nnyo eteefuuka ennyo ya kalina twagala esigale nga ya wansi naye nga olinamu ako kagundi kalinga katerasi ako kugamba kagundi wootuula ak'okukiri nga Bobi Wine azze ng'oba akooye munda mulinnya bulinnya walagulu ne mutuulako eyo tukakolera kuno ku nnyumba kwennyini kuno kwennyumba kwennyini ogera byonna ojja bikola kapulaani ako ne kaddamu ne kakola ki ennyumba neddamu nerabika bulungi neyeyongerako ku biriwo so ennyumba owulire oyagala Bobi Wine akyaliko wano Kyakulani Robert yagenda kubeerawo nina essuubi nti ennyumba yange oluggwa ye mugenyi omukulu agenda ogiggulawo Bobi Wine nina essuubi buli wobeera n'okukkiriza mu mutima gwo buli kimu kisoboka kitegeeza nina essuubi nti mukama wange oyo pulezidenti waffe ow'abantu bonna omuntu w'abantu nsi yonna ateeka okulinnya ku ttaka lyange nga bwe naleeta omusumba era ettaka n'atema evvuunuko pa alina Kyakulani ateeka okulinnya wano ate si Kyakulani yeka Lubungoya Honorable Nalukoolo emigo gye bamukuba naye emigo egyo osanga baali bamuggyako ekifu ku maaso kifuuki gaana okulaba ewala kati emiggo egyo kati Nalukoolo oyo ateeka okujja wano Lubongoya ateeka okujja wano tiimu yonna eya President Robert Kyakulani Ssentamu bateeka okujja tujja kulya wamu ffenna Mukama mpa obulamu bwokka kyokka kyensaba Mukama mpe bulamu bwokka bajje baggulewo Maama Trump ennyumba nga bonna weebali kitegeeza ennyumba egenda kuba ya ddala eno egenda kuba ya ttabbu wali tewali ssente manyi bagamba bw'oba tolina ky'olina kimala n'omala n'okifuna aliwemba sirina ssente yanja mala nzifune kubanga amataffaali gali waliwo eyampa omulimu nengula amataffaali ako osege sitegeeza wajja aba yampa omulimu nga gwa ssente nnyingi nti kapero egenda kunkubira akalango ntwayo miliyoni aga
kubira akalango kakole bwoti ne bwoti ozimbe ennyumba yo kyo kijja kisoboka kwata mpola na bugumiikiriza ja kugumiikiriza omanya agumiikiriza awangula bingi akwata empola atuuka wala be baganda be lugero lubaagera akwata awangula bingi akwata empola atuuka wala awali omutonzi wa Katonda tewali kigaana kituufu ya kati wano twali tumanyi nti bakapere bagenda kulimawo bulimi nga tumanyi nti programu y'okuzimba ekyali wala naye twebaza Katonda nti kitambudde twebaza abakukwatiddeko kapere abasobodde okukwatirako wano wetutuuse nebaza mikwano gyange okusookera ddala kansooke nebaze Balujja abo abazze nga batambula nange okuva poloteni webadde kati bagenze okujja nga buli kimu kikyuse era mbebaliza ddala mwebale nnyo mwebalire ddala okuteekamu amafuta mu mmotoka ne musalawo mujje ekiwa ekiyunga nenebaza Ashirafu abamu abazimbira abantu amayumba ag'omulembe amalungi nsebo mukama wange nkwebaza olwa plani yo omanyi buli muntu akwa kwa idea ng'ennyumba yajagala erabike bulungi nga ne muntu anaabeere agyegombe sebo taata neyazza ku lw'amagezi g'ogenda okungattira ku nnyumba yange nebaza n'omukyala atutte obudde bwe bebamu be bakola mu kampuni ya Ashirafu kubanga bazimbira abantu amayumba era nebaza nnyo oyakwata ne mu ssente apere bakugamba oyakwata mu ssente wagaana nti tapete tumuwa ssente tuba tetugenda mu tumuwa kati wuyo yakwata ssente yasalawo ku bya ssente bya Reg Construction yasalawo bwoyo batompa ssente oba mpa ssente yasalawo yakkiriza dda tukuwe semini yakkiriza kintu kyalaba kyalabirako ddala kati amemukazi munne kyenkola kino kyalabira ddala so maama neyanza nnyo neyanzeege nenebaza ali ku kamera bamuyita Mwami Tony era mukama wange taata webale nnyo okubeera nga omulimu okukwasaganya webale nnyo webalire ddala nebaza omugaga Kasumba eyampa ensawo za sementi 10 nenebaza Yashin muganda wa Amu neyanziza nnyo neyanzeege nenebaza bangi sola bamalayo bangi waliwo mikwano gyange abali e Sudani e Denmark abali mu Ireland abali mu America abali mu nsi ez'enjawulo abankwatirako nga waliwo n'abalala ali mu kuteekateeka okunkwatirako banange neyanziza nnyo neyanzige mwebale nnyo mwebalire ddala okunjirawo omubiri soma n'ennamba y'essimu bagifune ddala mukama abaddizeewo temuko akunkwasizaako kubanga nze kapere wammwe wadde nabumbibwa mu kifaananyi kirala naye munnange mwe mwasalawo ne munfuula ekyo kyendi mwe mwafuula Maama Trump kyali nange kenyini mukinfudde kyendi abaana bange nabo mubafudde kibali kubanga awatali mmwe abaana tebasobola kusoma awatali mmwe abaana tebasobola kwambala bulungi awatali mmwe koga buli kimu obulamu bw'abaana abo tusobola kubeerawo awatali mmwe nange kenyini kamwakoogera awatali mmwe mu butuufu sobola kubeerawo bwendi nga bw'omundaba weeramba nteekeddoga nti buna kigaanye yale bwanguwa mangu baatasa mu covid mwayamba neyanziza bana neyanzeega omulimu gwa Maama Trump mugulaba nagamba Maama Trump ennyumba yeno era agenda jingiramu yeyagale nange ndi ebibala bye byonna paka wembikoyera kapere ate goli mukuseka yalima ebibala alina ebibala wadi ebibala birungi mubeera mu Edeni eyo naye kapere mubeera mu byalo eyo byalo Masaka Masindi Bukaya Kyotera Jinja ngakulambuza kakati so kati kyensaba finance tebirala bana kyensaba bambi munyambe mukwasizeeko munyambe bawe namba y'essimu mwebale nnyo munyambe temugwamu maanyi ennyumba njibalaga ennyumba wano wentuuse mbadde nsaba mugiraba yonna wentuuse so kati omwana mumulabye abadde aziika mu ttaka mbadde nsaba ku Mande nsobole okutandika etandika osituka nga tuvudde muki Easter Sunday oba lwakubiri so enamba y'essimu eri 0706 31 86 06 0706
3 8 06. Enamba ejemba wadde eri mu mannya ga Mbuuse Yokana, Mbuuse Yokana, ate eri ku mobile money. Bobo mpere tosobola okugamba nti nosindika ka nja kuddamu oba nompereza amaloboozi go nja kuddamu. Waliyo abafere ateekako ennamba naye ng'ennamba eyo akugala tugenda twalira kapere ssente, muteekeko ssente tujja zimutwalira abafere. Mwewala abafere, nze nsiiba nti bagamba tuukirira kapere yennyini nga mwami Ashraf wankyukiridde. Eya MTN 0785 19 37 05 0785 19 37 05. Bannange munyambe neme kufa stress za bwerere. Mbegayiridde simbukambwe si mu busungu si mu biki. Bannange awatali musobola kubeerawo neyanziza neyanzege yenna anaasobola kuba kati wendu wano neetaaga amataffaali 8, omusenyu, seminti, bingi nnyo, amayinja, embaawo, buliki, mabaati, twala tugende. Nammwe abaleeyo aba adweya n'oba oli Masaka nsobola okujja n'ensima seminti wange ku mmotoka ne muteeka ku mmotoka najja e Kampala. Oba oli Jjinja nsobola okwettika seminti eyo ne muleeta e Kampala. Oba oli Ntinda, oba oli Liddawo, oba oli Liddawa, nsobola okujja n'ensima seminti wange oba amataffaali. Bwe tosobola kujja teeka kweza ennamba tulowe nga tukwasiza wamu. Mukama wange taata Lujja nkwebaza. Weebale nnyo okuva kutandikira ku Trump nga wendi ng'era woli bannaye Mukama Natukunda ono mukyala nno gwe mukubira essimu abakubira Regiko. Buli omu ku kampuni ya Regiko ono mukyala akwata essimu zammwe eryo eddoboozi emuwulira eddungi eryo ne ku WhatsApp go boyogera nabo kati soko wamma ombuude gwe omusajja ono buli w'omulaba nga ayogera erinnya lya mukyala we Mama Trump ayogera ebigambo bibiri Mama Trump. Gwe ng'omukyala owulira otya eri omusajja waati afa ku mukyala we ne waatali? Bane ekintu ekyo kimpa essanyu kuba abakyala twagala okwagalwa ne tukomyawo era okwagalwa okwo eri abaami baffe. Kati bwe lwayogera ku Mama Trump kimpa essanyu lingi nnyo. Kwegamba omukyala w'omwagala naye azza okwagala. Naye oba tomwagadde togenda nawe kukola ki? Kwagalibwa. Togenda kwagalibwa. Gwe babikolera. Ne babinkolera omwami anjagadde bulungi. Amanye bya kamera ofuna results za njawulo n'ebya reality naye nga kyekyo. Kakati omulimu gwa Mama Trump, omulimu gwa Kapere ogulabye otya? Omulimu gwa Kapere mulimu mulungi nnyo. Okuzimba kuno si kwangu kuba kwewaayo nnyo na mutima n'ogamba kati kanzimbe ekijja kijje kantandike. Bw'aba situdde omusingi guno nga gutuusa wano weguli akoze omulimu munene nnyo era tukwebaza. Webale kuzimba. Kale oyinayo ky'omuwanga kiri tekiniko mu by'obuzimbi oba amagezi gonna goyinza omuwa kuba kati wano bwakuwangana amagezi kwano wetuli kati kyenyinza okumugamba mwami Ashraf abadde agambye okumukolera plan ennungi ne plan eyo ebiseera ebisinga yitagana ejjirako quotation n'azimba mu phases. Bw'ogamba nti ogenda kizimba omulundi ogumu ebiseera ebisinga kiyinza obutakwanguyira naye tuba tukoze quotation ezo tuziwa mu phases n'ogamba kati omusingi gugenda kumalawo ssente bweziti n'omanya embalirira y'ennyumba ekikuyambako okwebajetinga okuplaninga obulungi n'oyanguya omulimu. Ekyo nno kikulu nnyo. Buli wozimba ng'olina embalirira oyanguyirwa so bagenda kukuwa embalirira omanye nti bwe mutandika ozimba ekisenge nga mugenda otandika ng'omanyi ssente ze weetaaga ne bulooka ne seminti byonna n'ez'abakozi n'abalala bajja okukukwatirako. Kino kyenkola Mama Trump essaawa zino n'aba tavudde mu kamwa kange. Mama Trump simanyi Mukama yakikola atyo mundeetera mu bulamu bwange. Kubanga abakazi benabeeranga nabo nga nkyabeera Nansana ne benabeeranga nabo Makingi baalya ssente zange nnyingi nnyo naye nga tebaagala kunzaalira baana nga tebaagala kumbeererawo. Naye neebaza Mama Trump Mukama mumpangaalize nange ampangaaze mbeere naye. Bino mbikolera Mama Trump n'abaana bange. Enkya nfa nenkola ki nenva kuba sijja kubeerawo lubeerera osegera njagala ndekera abaana bange. Mama Trump alinga mama wange
wanga sazo sina mama sina tata sina muganda wange yandi badenga muganda wange yali adda kunze yafa ate mukulu wange jali ebambi talina nina kwerwana ko nganze kapere solo kubezawo family yange mama Trump mwagala obulamu bwa niwe mpulira bulize nga bankubidde simu tafunye buzibu bino mbivaako byendimu nenyinya boda paka mudwaliro kwanga mama Trump alinga mama bamama nze nagamba bakazi mikisa abakazi mikisa eyo yatamanyi mukazi gwe notimpula mukazi wo n'omukuba olwokuba galina kyagala n'omulwana n'omutto oveewo lwaki omusate nomala nodduka beerawo bakukwati bakugalire kubanga obadde omukuba ng'olaba omukazi ekisooka aya omanyi ffe abasajja tetuganye nkino nkyogera pule zaffe zituuka ne ziguba pule zaffe zetwambala kwajjukira otuyana pule zikola zitya pule zituuka ne ziguba n'otuyana kubanga oluusi oba mukola mirimu eno n'ogijjamu n'osula mu bbaafu mukazi otateekako katambaala nti musimanyi bba wange olusu lwaki olwa pule kanteekeko akatambaala no mama tata kikola wabeeyo abasajja abayitira nenga osanga pule ng'erimu ki ninga mukazi obambi n'aguma osegera nga muyita mbingi osegera alabiridde abaana bo azadde abaana bo abalabiridde akwadde ku magezi ti mwami kino kyetaagisa mukyala n'akuwa ku magezi kino teekolawo kino ofunye ssente kola kino osegera tata Trump kino na kino kola kino tata Trump njagala abaami oba munyiiga oba temunyambi oba temunteereddeko ttafaali awo simanyi naye obyogedde kapere njogedde oba bafa bafe oba mugaana okunyamba awo simanyi naye abakazi mikisa gyaffe mu mirimu gye tukolera abakazi mikisa gyaffe gye tukolera omukazi wo kasitaakera ku makya n'akusabira n'agamba nti mukwano mukama akukulembere genda gy'olaga wallahi oddanga mu buli kimu ng'okirina mu ngalo ne ssente ofunye essanyu olize ne buli lw'ova ewaka n'okuba mukazi onooleka ng'omukubye nga n'obusungu bambi mukazi anyiiza akaaba amalize agakulukuta wallahi kati keera ku makya okuba mukazi wo ofulume ennyumba ogenda okole oba onoovaayo ng'ofunye ssente era ojjatuuka buli kimu kikubeerere bubi asirafu nze ndi musajja muto sinaweza myaka 8 sinaweza myaka ndi mu 36 nze mukazi wange n'waba nnyizizza ntambula ne muviira obutafuna busungu bulala kukola kintu kyonna ntambula ne muviira kisinsula wa mukwano gwange enkeera n'enzira ne mukakati mukwano babadde onvuwa naye ng'onvumira kini naye n'omukwata n'omuzaaba mu kisenge gye biggwera ate oyogera otuukayo mu kisenge akubiri kati wabadde onvumira ki kakati munange wabadde olina okuŋŋamba ekigambo eki munange nenkuggyako obusungu n'ebyaddala kyebigambo byange ebisembayo abakazi mikisa mu mirimu gyaffe abakazi mikisa mu baana baffe otegeera mukyala wo akeera ku makya naga munange olabikoeko ebisiraani mukyala wo nagera gwada naye mukwano kiki olabika oliko ebisiraani bambi mukazi wattu nagera n'anyonya eddagala mu katale n'aliggulira n'aliteeka mu bbafu naga mukwano genda weeyiweko amazzi onaabeko ebizibu ebyo bikuliko bikole ki bikuveeko noozanga abakazi b'ennaku zino tasobola kutuulira kyamunyaga oba ofuna ebizibu bifune nze kibinkwatako oba nabo tebakuyamba obyogedde bakyala naye nga bannange ebyaddala abakazi batuyambye bingi nnyo era abakyala mbasaba mwebale kubeererawo ffe abaami mwebale twagala respect kubanga bw'olaba mukyala wa President Kyagulanyi Ssentamu kati wiyo tolaba ali mu bintu wayamukwasa gundi One Love Beach kati yagirimu nange njagala mukwasa emirimu gyaye mugaye kati ekigundi eyo gyaba enkoko ziizo zibeeremu nange ngene nkola ebyange osegera omukazi omulekere ye kapere kankubuuze wamma kati katutunule mu koffe nga abasajja eno tulabe gwe bw'okikola singa ofuna akakadde nga muli owuli oyagala kuwaako mama Trump omwako ssente mmeka
kukakadde mwaka emitwalo 3 nga nyingi gwe ngosikaze 7 ate nyingi ati mama Trump kwesoba mu emitwalo 3 naye yayita alata mu emitwalo 3 abatalina byalina kukola abiyina nawe ina bingi ate kati emitwalo 7 eziba zisigaddewo nenzikolamu ebirala ate ebigenda okuyamba ye mba muwadde abomuwadde emitwalo 3 aba asobola okukola ebintu gwe tata Trump by'otomanyi ninabikubako nga ki surprise kati nange ono byenkola nemanya nti nsigazzaawo 7 nange mukubako surprise nemugaa kati mukwano lasezize twakola kati wawali twataddewo embuzi ziziro zazizitadde abaana bangi wentadde sente naye kimuwe essanyu nange nandaga kubyalina naye nkimpa essanyu awo kikeza geemako okukwatagana amaka kiva mu kukwatagana amaka kiva mu kukwatagana amaka guba musaayi nga mwesimagana nze mama Trump nawakola atya wayandoga atya nze nebaza taata w'omuwala eyakeera ku mata n'agamba mukuwadde buuyo sina kugaana kubanga singa yali kugaana ndowooza muwala we yalifunye obuzibu segere ye mwebaza ennyumba eno kyemanyi taata wala kyemanyi nazaala wange anzaalira mama wa Trump yafa naye nsaba mukama mmwe ekimu n'ekyemirembe naye saba taata oyo naye awangaale asobole okulaba amaka ga muwala we abeerewo anywe alye asuleko wala buli kimu akirabe kwanze muwala we mwagala ng'omuntu naye akwagala naye ate mama Trump anjagalanga naye ng'omuntu osekera kati saawa zino nandibadde naye bano naye yagenze kukima abaana ku ssomero byonna tuyambagana enkola eno naye n'abaako byakola kibaita okuyambagana naye n'olaba omusajja akuba omukazi n'owulira nga ennaku ekutta alina okuba kale akusabye akapala ak'omunda nina omukuba omukazi n'omutta okuba akusabye kajasi kapale kammeka 13 agenda n'akagwa ka 13 oba 14 n'oba akusabye akagato kammeka mutwalo gukujjako ki kati goloza mama Trump wangaba nti tata Trump njakungulirayo akalega oba njagala kungulirayo akagatto oba njagala kungulirayo lugo kinjijjako ki tekirina kikinjijjako kubanga nkimanyi mbikolera mukazi wange kwe yanzaalidde abaana bameka abanzaalidde abaana nga baalya ssente zange baalyanga buli nga mbutuufu bwatuuka okulaga omukwano ng'omukwano agukomya mu kkubo Ashirafu jangu eno kapere bibye ne mukyala we tebikoma Ashirafu katudde kukya kuzimba eri abo abawulira nabo baagala ku services zo bakufuna batya ne TikTok manye naku zo twaka abazimbi banjo so babulya TikTok kwe bakusanga ne namba y'essimu manyi weeri wansi abo nayo oyongero jju basomera no babulya nagikwata nyongero okubebaza n'okubajjukiza nti Favorable Construction Company tukola bingi tukuba plani ne tuzimba ne tukola tusobola okuwabula mu by'okuzimba ne tukolera embalirira tusobola okusupervise okuina site yo oli oba ina kubagikwasa oba tubesiga bulungi ngoyaga tugende tulabe kibakola oba kyekyo kibayita ekyo nti olabe bakibazimba kyekyo kyokola kyoyagala kati nga walayi mwami Kapera agambi wana atali sure oba kino ki tutetuka tukimutegeeza okusinzira ku plan so bye binabe tubikola so Favorable Construction Company tusangibwa Kyebando mabega ga Kamwesi wale kinimba kiyita E&E Plaza first floor room G10 oba no batukubirako ku namba z'essimu ezo eziri awo Wamanga ebiseera ebisinga nze ntera kubeera nnyo mu field nga tuli ku site ogenze ku site eno ebiseera ebisinga abantu wabaawo omuntu akwata amanamba ku office ye madam ono so abantu abadde bamuuzana abadde bagamba manyi ya engineer wali namba yo office wali namba yange ng'omuntu gyembira naye lwakuba oba tonfunye n'ofuna wa office abasobola okukola ki okunnyonnyola ebisigadde ebyabiremedde ebiyinza okukola ki okujja gyendi essebo abantu bategeeze nti muzimba amayumba babuli ekikaya ky'amayumba ge muzimba ne finishing rangi byonna bategeeze bimukola tuzimba amayumba gonna aga buli kika
naye ensangi zino wabaddeyo abantu abaagala nnyumba za boxi. Kati mu nnyumba za boxi ezo nga abantu bazibatamya olw'okuba nti bazimba bubi ne zitonya, kati abantu abamu baali bazikyawa nga bazivaako, naye ffe tuli bakugu mwezi ennyumba, era oli waba ayagala nnyumba ya boxi ng'ajagala alina tutuukira eya kalina n'eya wansi. Tuzimba ennyumba, oyinza okuba oyagala nnyumba ya wansi tugizimba, oyinza okuba oyagala nnyumba ya waggulu ya kalina tugizimba, oyinza okuba oyina pulaani naye nga weetaaga abazimba kubalire namu tukikola, oba oyinza okuba toyina pulaani ng'olina sayiti eri awo toyina kyomanyi kyeweetaagamu, ffe tusobola ogenda ku pulaani ku sayiti okwo ne tukwadvisinga nti wano wandikozeewo bwoti ne bwoti, oba tuyusamu wano ne bwe batukola renovation. Oyinza okuba alina ennyumba ye nga oba nkadde ayagagiza mu fashion empya, tukikola. Tukola ebyamasannyalaze, tukola ebya plumbing, ebintu kwegamba ebintu byonna ebiri mu kuzimba. Oli ayinza okuba alina planning nga wali bagimutwalira ku kaaso naye yamulema okukola ki okujjayo, naye tusobola okuyambako tutenga plan yo evuddeyo etya mu kaaso n'oba n'otandika okuzimba. Yesebo kale atulaba Regiko ono ayina ennyumba endala gy'azimba si wala nnyo ne wano wetuli. Kati tugenda kubanga tufuna omukisa tugende tuyitewo tulabe stage kweri ennyumba ey'abazze batugoberera tulina Regiko tuze tugibalaga okuva eri gye yagizimbira wansi. Twasembayo nga ekubiddwa plaster yonna, bali bataddemu gypsum nga bagikubye ne undercoat munda. Kati tugenda tandika kusiba tail. Mwade bwe tandika kusiba tail. Twali tugenda tandika kusiba tail. Ne kati wetuli ndoza bagenda kwa bagiraba. Ebisinga byonna ndoza tuli ku 99%. Katulabe ne ku nnyumba eyo okuva tugenda tuli ku nnyumba eyo. Anayongera okutugoberera ogenda kwongera okufuna obujulizi ku biki Regiko byakola. Ate nyongera okubategeeza nti abantu bonna bembalaga be bantu abatuufu. Nayongeramu ekirungo nti buli kyenkola kati ntuuka ku ground. Sikyagala nnyo byakutuula awo ne tukubira omuntu akadingidi oba ne tumufuuyira omulere naye nga byetwogera siwe biri. Yensonga lwaki kati tuwayo obudde ne twongera n'okutuuka ku ground. Kati njagala ntandika obagamba nti Kapere mu muyambeko ng'omusingi guguno mugulaba. Nali wano nembalaga poloti eno nga tuyita mu muddo nga guli. Katonda yeebale Kapere y'omu ku batuuze abasoose zimba nga n'abaamusooka tebannazimba. Olwaleero ennyumba ziizi zonna zisituka ennungi. Ozirengera Kapere. Nnyumba ziizo nnungi zonna zisituke mabega we wonna ziizo nnyumba ze ziriyo. Teri walanga wuwo. Koganera fuka batugera kubera batuleba neighbor. Ate kuchitu ate kuno kuliko sheka atenta anjagala nnyo. Neighbor wange anjagala nnyo lwaga kubira ngamba kakati kino kakati tukoze tya akati kino tukoze tya sheka anjagala wawo omukyala ali amukyala oli yaliwo nga tuzze wano yasoka era ne banjagala nnyo kugamba ekintu kyekola ba neighbor bakyagala. Tuyinza okubeera ngo ina ssente ninga mbutuufu nze ng'atenka aba ssente naye ng'ate goli eyo zirina naye nga tosobola kukola kino kyenkola neneebuuza buzibu ki ekiri mu ekyo ng'olina ssente ng'onsinga ssente oyinza okuba olina oyingiza olunaku oyingiza obukadde busatu ninga ate nze nyingiza emitwalo 3 ate ayingiza emitwalo 3 ate nekola kino ekintu asinga ate oyo ayingiza emiliyoni. Kapere oli mugezi nnyo. Kakati mu bugezi bwo njagala tewankoleramu kantu ka Bobi Wine ku mazalibwa ga Ssaabasajja. Bobi Wine ku mazalibwa ga Ssaabasajja yakuba pressure up 7. Ogenda kukuba mmeka? Yakuba pressure up mmeka? 7. Pressure up 7. Ogenda kukuba ateze okuba obukubi nazo okuzikuba obukubi nazo. Kapere otaddewo na bikonde nkulaga bwe yazina okukikulaga. Kapere 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 yo Kapere tapowa 15 16 Kapere tapowa lwanakola kya Bobi Wine 17 era kale